Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwayo nga tutunuulira eddagala eryo liyitibwa ejjirikiti. Eryo lye liyitibwa ejjirikiti. Ejjirikiti guba muti. Ejjirikiti likula liriko amaggwa nga bw'ogalaba gaaga amaggwa ku kati gabeera ne ku bikoola ku kati akabaako ekikoola nagwo kubaako amaggwa. Ejjirikiti eryo lyolaba nno ddagala nnyo, ly'eddagala erisooka ng'obadde okola ekyogero ky'omwana omuwere yenna oba mulenzi oba muwala. Ejjirikiti eryo ddungi nnyo osobola okubeera ng'oliteekamu ofuna bibajjo lwakuba ekyenjawulo olina okufuba okulaba ng'ofuna ejjirikiti nga terisuulibwangako kifudde kyonna. Omanye ejjirikiti Katonda yalitonda singa osanga ekifudde nga kiwunya mbw'okisuula ku jjirikiti ekivundu kibula. Tugeze embwa bagisse mazeewo wiiki etandise okuwunya, ewunya nnyo, ogikwata bukwasi n'ogisuula ku jjirikiti, ogisuulawo wansi w'ejjirikiti. Ejjirikiti libuza ekivundu kyekyo ekintu ekifudde kyonna. N'olwekyo olina ofuba okulaba ng'ofuna ejjirikiti liba tasuulako mbwa oba bifudde byonna. N'ekirala ejjirikiti eryo mu abakyala ebimuli ebyo bya mukisa nnyo era n'oba okola kyogero ky'omwana omuwere osobola okuteekamu ebimuli by'ejjirikiti n'oteekamu n'ebibajjo. Ebibajjo bino birungi nnyo mu kulongoosa olususu lw'omwana. Abakyala ng'obadde oteeka eddagala mu bugoye bwe tukozesa mu buliri osobola okukozesa ku kimuli ky'ejjirikiti. Ebimuli by'ejjirikiti birungi nnyo bya mikisa. Ekirala ejjirikiti eryo ddagala lijjanjaba endwadde ez'enjawulo okugeza ng'obadde olina asima ng'akusumbuwa. Ofuna ebibajjo by'ejjirikiti bulungi nnyo n'obiteeka ebbali awo, n'ofuna ne kamunye, ebikoola n'obutiititi, n'ofuna n'essere wamu n'ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu. Ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu ofunayo ekikoola kimu n'okigatta mu ddagala eryo. Eddagala eryo bw'omala odditeekateeka lyozeeko bulungi, teeka mu seffuliya, teekamu amazzi, tokossa. We lijja liteeke wansi liwole lisigale mu kibuguumiriza essengejja, beera ng'onywako gwe mulwadde wa asima. Ejjirikiti eryo ddungi nnyo ku bulwadde obwo. Bw'oba onywawo katundu ka kikopo. Bw'oba onywa ku makya ng'omaze okunywa caayi, nywako akatundu k'ekikopo ne mu ttuntu akatundu n'ekawungeezi akatundu k'ekikopo, lijja kuba likuyambako. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.